Bana kumpita bacha? Shalom International. Abantu bagamba mukasala tunabya tugamba amanyage mbamanya gange nzera tinamu. Nabula. Olwamala bwento ogogera. Olwamala tugamba amanya. Ekikyala ne kineyana. Muganda wange. Obadde wafumbirwa. Wano okundaba wano. Kubadde kutetenkanya nnyo. Okubanga okyaliwo bwotyo. Okuyiiya. N'okupangirira. N'okugumira ebigambo. Ngero omugezi wabeera. Ekulabika kongo. Ladda omanyi nyimba z'Oluganda ozimanyi? Nyimba z'Oluganda nno nzimanyi. Ladda obadde wabula. Obadde oli kuki? Kyona manya mbadde eyo. Bagamba olina ssente, oli mwana wa mugagga, tova mizi tomukaka nnyo. Oli mwana wa mugagga, twaga kyeka mu nnyo maanyi ng'oddawo lekene bannayuganda. Olaba Shalom. Bannayuganda bankola ebintu, nze nalaba ebintu bye sisobola nakunnyonnyola. Oluusi ntuulaawo nga sinza siraba ngeri yakukinnyonnyola Shalom. Bannayuganda bakola ebintu. Ab'omu ndongo abannayuganda benyini. Wulira kutandikira ku bakyali. Ne tuyingira ab'endongo, nze nayimbira buli wa ndongo. Ng'omuyimbira? Nze njagala ow'endongo aliyo nga simuyimbirangako sho. Tandikireko ze papo pate. Dagalasirwanga. Naye munnaye zino essaawa twatuuka ekiseera nga wetukuba essimu ezitowa. Nga tebakyakwata essimu zaabwe zibeera bizi. Ng'essimu tebakyagikwata essimu ezitowa. Nga wasangagayo ekintu kyakubuuza ayoke ayo fine. Nga tolina kyakukuddamu namugamba yowa fine. So endongo ogyeko kukola obawanda oluusi bannayuganda be wayimbirako. Abakutiddisa oladde wagira ngo oli mwana mutaawo. Bannayuganda sebalinaako buzibu mbaagala nnyo. Amuliko simuta. Mwandifunye ne wemutuula ine emboozi nnyingi nnyo. Atagenda mwe atambula mpapa agogo otegekera. Tetukyalira gosoko oteekera nze tabuza ddamu abadde abuze. Bannayuganda bagamba abagamba erinnya n'abula nnyo busungu. Aleka yeeyabye. Bantu babi. Nedda. Kala nayimbira abantu nayimba ku papo pate n'akuba essimu nga tebakyakwata. Tokuliyete pazo ngoyirusi. Waza ku kizigo kati pazo. Yes, mirembe. Iba mirembe. Pazo tali mweru bwotyo. Ekizigo nakiyinga. Pazo ali kuyingidde ekigo kya Namukasa. Mutima. Mutima okuva. Banga mutima bamukutte. Ali bulungi. Soko setting awo. Myo mnyera tunamwa dakika nga abiri kwasa. Onyonyange erimu olusimpa sesimpa. Abantu abayimbira. Abantu nabayimbira. Nakuba show. Asoya nakuba show. Ngokuba kya musaayi. Sijja kwogera nti gondi oba gondi ne mwana waliwo bagondi abamu nga bo betaaga oba kwogerako. Naye abantu ng'Abannayuganda bo banjagala. They gave me love. Even right now they are still loving me. Naye obuzibu buva ku media. Media enamu abaana n'ebyana. Balinayo akabinja kaabwe bo basalawo mbona umulemu. Abakola wano naggulu. Leero gali asatu. Tufe tulina sisi gye twakoze ne Frank Antambi. Bwe mba mbadde sikwagala tuyingira mu February nga nkwatulidde. Era nga wendi nina entalo nnyingi eziri mu kutambula. Naye buli mutugamba badde saagala mbadde ngenda mugamba bu Jenkins sikwagala oli musajja mbi olina omutima omubi. Edi Senjo olina enko oli musajja mbi nnyo oli mufiiriza. Badi oli feeriya. Tonya kiddako wafu walebererwa ensi. Kati yingira February nga otwowolokose. Nze kyenyiza okusinga oganda okulimba omuntu obuzeebuze abantu mwe ababawanga ssente wajja nga ssente ozina nga n'endongo weeri. Abantu ne babeera ne bayimbira ku luvulu by'obwereere. Ate bo n'otukawo baagalira ne batavaayo. Essimu zaazitowa bangamba nga amasimu gaabwe gazitowa. Oba obadde obeera Mbala nga ava mu Kampala manneewala. Bwe kyolina omumanya omuntu bw'aba omuntu bwe nkukolera ekintu Shalom. Nembeera mu kaseera nga ate nze nkwetaaga. Olina okumbeererawo oba mbeerawo oba mbeerawo oba ndiwa olina okumbeererawo. Naye ate bwe nkukubira essimu ate gwe nondagamba essimu ezitoye. By the way, waliwo n'omuyimbi. Waliwo omuyimbi sijja mwogera erinnya nali awo lumu ku Starbucks awo e Makindi. Musanga mu supermarket. My brother vibe nga weeri Shalom. Kati nga womanyi osanze artist muno mga my bro. Nikozeyo no ki project. Nekituyisaawo. Kituyisaawo. Ngo okitegeera.
Omuyaayi oyo yaŋŋamba. Omuyaayi yaŋŋamba guno omwaka gujjudde naye nga muli mu January. Guno omwaka gujjudde. Omuyimbi yagamba ngwagala mukole project mu January. Naga guno omwaka njijjudde. Twali mu supermarket y'omuyimbi ajja kujjukira wanaalaba. Sigenda kwogera naye wankola bubi bro. Yagamba guno omwaka gujjudde. Guno omwaka gujjudde tujja kukola omwaka ogujja. Naye bro. Kati nga alishuwa omwaka ogujja n'abeera mulamu. Simanyi nakumanya namugamba maji. Abajja kutegeera mbugwera tinaamu. Just ayagala kunkakasa ate nenzikiriza nno nankakasa mwatu. Yankakasa ngamba guno omwaka gujjudde. Nembeera awo kugamba ekyo ekintu saakitegeera my brother. Saakitegeera ngamba kugamba nga ebisaala biri nga bakunoonya. Kyokka nga tenne kyewuunyisa abantu abasinga abantu abo abakolanga ebintu webityo. So oyo yeka bangi by the way mu industry eno okitegeera. Ababasinga fame, ababasinga energy ng'omutuukako nagamba tewali buzibu olwokuna tukole. Tukolerawo ne mu shootinga. Setting ebyofe kyannyaano mboozi yaffe mukolerawo ne mu shooting. Naye omwana yaŋŋamba omwaka gujjudde naye ng'omwaka guli mu January. Nengezaako okugezaako mufatamu naye nga ndaba bya mu bulabu. Nga gwamwesibako. Kati waliwo ate n'omuyimbi omulala munneewe. Munneewe. Jamudde mu maaso gyebbi. Ja mu maaso tutambule mpolampola. Waliwo omuyimbi omulala akola ne producer omu. Era producer ye Makinje. Producer naye wa Makinje. Waliwo producer gwe baŋŋambye abba ssente. Ogendayo ng'oli muyimbi. Nangirawo naanza okugamba kankukire paza kwakiremu onaakugyako $2,000,000. Naga kati paza oyaganye okukola naawe ng'alidde ssente zo. Bagamba asima producer asoosesaako abantu bamuwanda olusu yabba seza graduate nabba eza parasu. Asookezaako producer. Agamba azenda kuwa omuyimbi muleeta olumala bw'ati. Kaga paza aganye okuyimba naawe. Ono omuyimbi kyaliwo oyo producer ate oyo producer naye kyaliwa. Muyimbi oyo twali bakyali nga twogera bulungi twagendako ne kushone bafunako obutaaga bafunako awo ndowooza sinaga bafuna bad temper ne management ye tumubeererawo ffe nga tulowooza munaye muntu wammwe kyali wammwe wamusaale ekyasinga okummala amaanyi kasana tandita ebintu bya kolabo bwenti ng'oyimba naye nga muyimba kolabo. Kasana saba kolabo. Ngombe mpa kolabo njagala tukole project kolabo. Bana yo mwana teyaddamu kukwata simu yange. Ya blocking simu yange. Simanyi oba namunyiza n'okumunyiza. Ate alikyaliwo. Abantu bagamba Platinum ekyamuggyako drugs ebiragalalagala. Olaba Sharon. Wasted your talent olubiragalalagala. Sharon. Nze njagala omuntu ajje wano atakikolanga kankuba ejjinja. If you have never took weed, nkuba ejjinja. Bw'oba tonywangako ku mwenge nkuba ejjinja. Sharon. Nze najja mu industry. Nga ndi muto. Tiimu gye nayina. Oba kale yo yakola kye yali esobola. Ekitegeera nga tiimu. Naye abantu abandi those people that well close to you tebali bantu balungi at the moment is what I can say. Munansonyiwa nkimanyi bajja kulaba naye temwali balungi. That is the truth. Bakusanga oli naive oli mwana muto. Tekita utiche nagambye nti wayina ssente bajjanga tejali mukonjo bali bamanyi oyina ssente naga tumujjeko ssente. Sharon mama wange musomesa. Sharon, mama wange musomesa. Sharon, I was brought up by a single mother. Abamanyi bamanye embalala nakulira mu Kisenyi. Mama wange natuuka nafuna omulimu e Kampala kujja Kampala. Nasomera mu use ogimanyi? Aga government aga second. Nasomera mu use. Nasomera Ntale. Nedda. Abaana be Agri Memorial Bunamwaya. Ezana Bunamwaya bamanyi ebyaddala.
nasomerawo bunnamwaya nga mbeera twali tubeera mu single room. Wakula oluyimba olwo olw'amaanyi kubanga nga sinnabatandika okukulaga nti ze siri mwana wa mulodi. Just ndi hustler ayiyize nnyo nerekereza zerina n'engombo siryanga sikoze. Kati wate otakola toli yatogera sigenda emba sina kulya ate mba byakina sikoze. Nave Kampala Shalom kankuwe bulungi story. Nave Kampala enyingira embalala nga nakamala senior 3 ngina mu senior 4 na mama school fees aganye nengenda embalala ewa jjajja ne banfunira essomero awo. Jjajja ne muzeeyi ndowooza naye muzeeyi wange teyamperera ku school fees mu secondary sagala mu sudimu. Yes yanzaala musaamu ekitiibwa naye you have never helped me anything. Omusajja. Yeah, you have never. That's the truth. I've been with my mom. Kati tugenda embalala jjajja wange alwanye maze senior 4 nzija mu vacation embalala mu city mutegeera kuba senior 4 nagimalira eyo mukyalo okolera mbalala mukyalo Rubindi somero lyawo ly'abanaani baliyitanga St. Andrews tamanyi likyaliyo ly'abakatuliki. Nzija Kampala nensanga kyali wange nga yonna yayimba ddala ne video Shalom ngali Kampala mbalala ngali mbala mu vacation ya 4 ngera azanya ne ku TV biki ono waliwo kansoke kusala ekirimi waliwo omuyimbi ali embalala eyo naye twamwogera kuyambira n'essimu nga baŋŋamba njogera kwogera byejogera naye nga nange ate abampa info amumpeera ddala yafuuka blockage eri embalala taagala muyimbi ava mbalala amuyitako muyimbi ali eyo mbalala oyo muyimbi ate nnyinza okuba mumanyi kasitakulaba ngenda kuyitawo bwoti amakinga sure toyitawo amakinga sure ntateekawo embeera naye ate olaba Shalom nze newe nayingira industry y'embalala waliwo ekikono kuba nze netwala ku studio tewabaka akulimba nti yanoonya mbu I discovered Latinum Shalom I knew I was good. You knew I had talent. Yeah, I knew I was good in what I was doing. So nalikuwa nalimanyi nti ndi wakabi niwe natuka mu studio producer nze na soko muzuri yani mugamba ne track azokuba bila kibulamu kino style okubaza kanda bongo mani nasooka nkubiramu awo tune flow zange ne zimukuba nali muwadde emitwalo 3 olimba lwali lwa mitwalo 10 naye muwaddeko ekisatu ng'abanja 7 flow zange we zamukuba nambuuza oyo na management olimba lwamanja nga Latinum olwasooka ova Kampala nangamba ngenda kuwa instrument oba ogikuba ngenda kusayininga mu game park naye nga nze bwe bagamba osayininga nga nange simanyi sayiningi kyeki tobitegeera nga sibitegeera ebyamanyi kati Shalom kambeko kyenkugamba kyotamanyi mbeko kyenkiriyalingira n'abandaba bakitegeere okimanyi nti nno nze bwe mbalabalamu hit songo ze nina hit songo nga 13 plus kitegeeza olina ennyimba nga mmeka nina ennyimba nyingi gako omuntu alina hit song zotafunyeemu nze sina kyenafuna mu disco wange buli kyenfunye nkifunye nga nze naye tolina kalungi kofunye mu ndongo endongo ogiwanda lulusu nze njagala wajjeyo omuntu agamba embu yampa kinomu tewali dagalasi yakuyimbisiza ku bwereere ekya museum wayimbira bwereere antu bakumanye noga aerobeach era bakumanye oyimbira bwereere nga tono aerobeach nze muyimbi yali ya headline nze nejjinja nga nze muyimba nga headline naye ng'oyimbira bwereere firi abasajja ne tugende 40 potro mu kisaawe Douglas ojjukira naye nakagwirawo nyimbira free naye ntuuka awo ku TV yammwe ne munvimba ne muteekawo embeera naye nga lwaki naye kati nze kyenyinza okubagamba kiri kimu leero nyinza okuba nga nzaali mu kukivuga naye nkya bukya nga gwakivuga nze nga ntudde
That means things change, bro. Things change, and learn to appreciate people. Omuntu wabako kyakukoledde when he's down. Muyamba imuke. Kuba sayimba nti nali nsuubira. Obadde embalala ne MC Kati ekyo n'abadde mubeera mumanyi. Ate mbadde mulaba nnyo e Kampala. Oba maybe tebamanya kye wali oyitamu, tebamanya mbu like you needed help, you don't reach out to them. Okubagamba bannange njagala okunkwatiramu wano project eno. Kati ekyo sikukubiranga. Oba gwe ddagala sikusanganga ne nkusaba onkwatireko. Ne banno bwe mutera okutuula nga bwe mubeera mmwe ba Fantastic Four. Fantastic. Kuliko Baba MC Cats. Naku zinanyata wazimutwaliza Bob Wine. Kuliko DJ Roger. Yasanyinga Joyana. Naye nga mwenna ekisinga okwewuunyisa munteerawo embeera nti mugenda kukikola bwe nvaawo oluyimba ne muloloopinga mu trash. Wewe temuli baddala. Kuba olaba Shalom music waliwo enyimba kati oluyimba lwange ne Kenzo. Mwenye olimba ne Kenzo? Pako oluyimba ne Kenzo. Mwaka ki? Mwaka 2023. Nga baluyita bati? Baluyita Lo. Tewali. Nga sabusirulyanga. Wano e Uganda Shalom okuyisaawo oluyimba olina okuba ng'olina ssente ku TV. Yafuuka business. Atalina ssente toyitawo. Bapresenta bye bawooza mbuno mbumbu mujembe oluyimba luba lulungi. Nga bwe mwali mukubye ddi oluyimba olulungi. Mwagala akasente, mumala otwala akasente, mwagala nga we mukomawo, we mba mulina show zammwe ffe tujje tuyimbira amafuta. Bombo Clat. Ffe tuyimbira amafuta, mwe mwagala ssente. Sebo mumanyi n'okweramuza. Follow power play zino. Small power play zino. Naye ffe we bagamba full power play? Abasajja abo bagaba ne package baveeko balala musha. Ba Fantastic Four. Abakala bakola ku ma TV yabo. Ba presenter ne ku radio. Bonna anti package yemu. They are all presenters. Nanga this is prime time. Yeah. Epaza nyumizaako emboozi mbongo kukuba akalango ka CBS okwogera obwogezi. Ng'olina akasente sebo kowaayo mu program. Abantu ati azuula talent baagala ssente. Waliwo ne bapresenta abamu ng'okubeera ku show zaabwe eno ba upcoming basasula okujja kuzisa. Omukyaza? Okukyala. Naye nga neebuuza ogenda ku TV okoleyo ki? Ani agenda okukulaba? Kuyisaawo oluyimba. Ate kuyisaawo oluyimba bimeka balaba ti Shalom wasembadde olaba TV. TV ndaako omupiira nga Madrid ezannyo bamaniyo. Then ne munno waki. Nze TV ndabirako poni. Ndabirako YouTube ne Netflix. Toreke. Nenjaga nnyo okulya ebigambo nga mbirudde bulungi. TV olabirako Netflix. Netflix. YouTube. Pornography. Platinum olaba porn? Ndaba porno gwe tolaba porno gwe tolaba porno. Ne porno gwe ndaba. Nze porno ndaba wange gwe ne recordings ne nga wano kankyuseemu. Wano namaze mangu. Anti oyo porno wakazanyi. Toreke. Ogenda ku YouTube n'oteeka muwali. Noga ku porn yabo ba XX. N'oteeka. N'olaba style omwoyagala gwe okuwulira nga otuuse mu bwagazi wetu omutima gwo gutuusizza nti wano kuwangala kuno ate Shalom ebyo bintu birungi ogenda na no porn yali addictive. Ate addictive. And one katukufa abasajja leading to masturbation. Probably if you're going to watch porn alone, you're going to end up jacking off, which is wrong. Leka nkubuulire ekintu kimu. Pornography mulungi. Abantu badde sound. Pornography. Jukira olaba wali ekintu ebintu by'okubeera nga mweyalawo bwe muti okyuka bwote obu 69 bwagwako dda musima 69 neka 69 ngaka amaanyi mbeere eno nga bandi eri abana ba improvise waliwo akapya kati Platinum abana ba kati style kyeriko wilubalo eno ne kusindika bwenti ngali bwenti na bendi nga bwati amagulu obo mukutenga nga mutadde research mu sex buli oyagala emirembe ewaka laba pornography researchingira mukyalawo
researchingira omuntu gw'oyagala ogenda kuwangaala naye gwe oneefuula nti oli mulokole tolaba pooni mukwano ogenda kunyiiga ogenda kukaaba binga ani atalaba pornography nawe Shalom kyemmanyi okalaba kuba nti jjukira nawe koolabyemu keweekutte kapooni waliwo akalaba n'alaba engeri gy'obadde Musumba bw'atyo Mukama bw'ayogera leero tuwadde evanjiri ya pono ebya Mukama sooka biveeko namba naye pooni mulungi. You recommend people to watch porn bakyuse ku style wanyita olina okuyiga n'ebintu ebyo n'okyusaamu ensikina n'okyusa bintu bingi byemulina okukyusa my friend okitegeera banaye mugende mulabe pornography ya education by the way olaba n'ogamba tewakola GP nga batubuuza nga disadvantages of watching porn nga tuziwa point 2 neliri puzzle olutambula kati endongozo gyetegekedde togala kukola munsi ebyezakola wali mu kusooka kati kankubulire Shalom liri puzzle emuyimbi akkiriza okukola oluyimba nange ng'abalala bagaanya abamu ng'abalala baŋŋambye mbu bajjudde guno omwaka abalala bonna nga bandaza amatako manda g'amatako madafaka wa meeting omuyimbi emakinje ku Starbucks mu January nonga nyagala tukole project eno nakugamba ndi booked ndi busy omuyimbi namugamba mbadde nsaba tukoleyo akayimba naŋŋamba guno omwaka gonna guli loaded mpozi tulinda ogujja mu January gwe muyimbi gwenze nkimanyi ojja kujjukira olwo olunaku naye tewampisa bulungi naye kangusabire Mungu akubaaliika nga tunakuddako nakayimba akapya in a nutshell njagala gwosamalizinga bino bitunyumiriza like what oli wambuuza oli ajja kibuuza kati kambuuza oli akibuuza mu comment what happened to Latinum between 2018 and of today like what happened media took me down media you guys the media bazanya obukusikusi bwabwe my music was no longer playing the way it should be playing because they know I'm super talented because they know my music is good nina wana bayimbi bendaba abamu nga their music doesn't meet levels of your music but I won't talk to them. Yes, you do what you do and I agree with you Latinum wine music even right now if you check my YouTube guys Latinum my music kati golooza lwaki bwe mba mbadde nga ebintu byange byakugezaako bw'olaba ennyimba zange zonna my God ne bakugamba nzazimbo ogamba sinzi okitegeera okumala Latinum wali w'amaanyi gwe kiwozo bate wabiraba abantu bakolamu ne kammimu nga kagamba Latinum olama otugamba amannya ge n'agenda. That's how powerful you were. Yeah. Olaba, that's the media I was telling you about. Abantu boogera nti nakola oluyimba olwama lubagamba amannya gange. N'ogenda n'obula. Njagala nkubuze something Shalom. Nakola amannya gange nenkola baabo. Nenkola Kagwirawo. This girl I want Mimoni Kagwirawo. Nenkola Manawe. Nenkola Galio, give me your love today and tomorrow. Those songs are still making money. Nenkola Balage, show them news and Nenkola Imana. Imana yanji. Kati zate zokola bozi sijazogera koze shiwaini. Simanya nkoze nani neru oshitegera ba DJ Fiki ba Dijani. DJ Fiki yakuli azamanya. Yakuwa at time. Nakolera ba DJ banji nakolera DJ Fiki nakolera DJ Shul nakolera DJ Ata. DJ Ata has been good, DJ Shul has been good. Ne DJ Fiki. Abasigadde mwena mubadde nga amabina. Mu blankets. Namwe ba DJ. Bonda banga ndi muyimbi nze nkusanze mu DJ box yo. Omvimba ki? Kati gwe DJ omvimba ki gwe gwempe ekyekumi. Naye ntuuse unyimiriza wali nga fano uzanya muziki wange. Unyimiriza nga fala mbu BPM gwe BPM oyina kyomanyi ku BPM. What do you know about music? Nga you are playing my music. I give you what to play. Naye omuyimbi azze omupakinze wali mbulindako BPM. BPM
waliwo nono ba DJ nga tebamanyi BPM kyekitegeeza naye nga DJ leka mbabuulire you should learn to respect artists because we respect you DJs, we give you our fucking money. awo si wava obuzibu awo nga bagamba Platinum woba omuyimbi oba olina ssente mukupeesa ssente ssente ezikuggwako bano bakuggwako abantu bannayuganda tebaagala olaba obanga oyimba Platinum bannayuganda tebaagala muntu abalaga mbu olina ssente oba oli bulungi kankuwa example mayinza embyogeranga wembiraba Navio is a good artist but Ugandans fail to understand him simply because bagamba mwana wa mugagga bannayuganda baagala nnyo omuntu gwe balireetinga naye mbono munaku munnaffe avudde mu ghetto simanyi avudde mu amakanika ze bakwagala olaba Shalom tekyakosa kyokubanga walina ssente Shalom olaba ne kati media yagala ssente up to now even right now mwagala ssente mwe you guys you want money like shit. If I bring a song njagala mungambe ndirwe nali olimba lwange batuuseko ne mutankubira ku simu kunsabayo ku ssente kuluzana memmanyi olimba lulungi we are promoting talent Jeff Chiwasasula ne Swangs naye sasula abazanyi bafune ya play yeah here in Uganda that's the way the guys that's the way you fucked up the industry if you don't have money you don't play you don't get that yeah. Tojafuna audience join akufuna ekyo kati wano oliyimba singa tewali TikTok singa abayimbi batono kituufu okitegeera naye TikTok okuva lwe yajja yagonza era nebazanya abantu ba TikTok abo nabo abaana abakola challenge anakwatyenze mweyo nokola oli mama nakola mu challenge naalutuulamu naalwagala yeah nalupostinga ku gundi nelukuba nenkyana nakola mwana abaana ba TikTok mwenna kutandikirako ba Sharon waliwo Patricia waliwo Sister Bonnie mama Nakanjako Sharon Pinks Queen Masolo bantu banji all of you guys what you're doing is very 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 good and we appreciate naye mwe aba media mwe abali mulai anti nalabe ba presenter abama ku ma TV nabo bakoze kuno gundi shows ku TikTok bakanya bakola kati ona media kati traditional media egende esebengerera ekyo kitegeeza kinti TV temukyalina mulimu TV temukyalina mulimu temulina kyemuyinza nakwogera wallahi kati okuba akayimbako kasitaka kuba ku TikTok oba oyiseewo right now Shalom numbers don't lie my song is trending number 16 my song with Lily Puzzle trending number 16 ku YouTube ayina emitwalo 8 in 2 days emitwalo 8 eja views okitegeera tegezwa okomeddewo ddala kati kambuuze ekibuuzo teri kuddayo ate nga abo abantu ku TV emitwalo 8 sigenda laba oba balulabye okitegeera naye abantu ba TV banafiiza abayimbi okutuuka ku level nti abantu ba bulijjo abantu badde bafaani baffe ate nabo batulabanga baki abalemwa lwansonga presenter ayimirira ku nakwogerako nagamba gundi yagwa naye nagwa mbanna bwe nali ntandika mba natandikira nakwako ku blueprint mbuyino ngenda tambula bwenti ne bwenti oba mwaba boogera nga munsaba ennyimba bwe nali ntandika ngenda yimba bwenti zino essaawa mbasasidde n'okubasa mugenda kubonaabona mmwe kati ate kambabulireyo n'akalala olaba obudde buli we bujja nga butuuka ebintu bijja bikyuka bw'otakyuka na bintu osigalira mabega zino essaawa jjukira twalinga twetaaga okusasula ground osasule DJ presenter owa ku radio alutambuza okusasula DJ osasule presenter osasula alutambuza osasula nakufunira program ku TV osasule ne producer wa show wabeerangawo ba bloka ku NBS wabeerangawo ba bloka ba program ku show za after 5 okuzanya nedda okukukyaza okukira ku after ku Fantastic 4 nakubirako n'oyo omuwala abaani bamuyitaani nga bagalayo ne ku kasente. Can you imagine NBS nakaweza emirundi ebiri nga I pay you guys
to give me an interview. But really, Douglas, really? Ngoba wa sente. I pay you. I come to your TV and you give me 5 minutes, 5 fucking minutes. You is a bitch and your team, you is a bitch. 5 minutes. Ngatena sasude no kusasura. Abantu benda sasura amba mama. Era we banala abajama nyomya ichayogera kitufu yatuwa sente. 2 times paying for that program to come there. Chimanyi bagenda kukubira. And when I'm going out, nemufuluma. Lati olyoke. Umbuza ndyoke wembera siryoke okoleki. Bulijjo ngamba ndyoke. Nogamba nenkugamba tulwe luno limba lwange olupya munaye lwonzanyire. Ate abo abantu balina emitima agamba tugenda lufiirako no tugenda. Naye boogera tugenda kulukuba. Olumala okugenda nga baluteeka mu trash bin. Kati zino essaawa nina olimba olutrendinga. Ayi. Temukyaziza sibagambye mu nkyazi. Ne TikTok nda lutambula nakola zi challenge. Ne ku TikTok olutambula. Intrendinga namba 16 ko YouTube gwebe bibi ate namba zitezirimba nkimanyi. Namba zinayo. Namba zitezirimba zine sawa tewali luyimba lusinga lwange ne puzzle. Teruyimba lusinga lwange ne puzzle mukubeera nga lulabwa nnyo mu ggwanga. Mukoze video za mwaba mune bagenda wagwero ne bakola bichi yange najikoledde makindi ko court genda yojirabe okomewo olabo bona sigala kyekimu ko sisitiriza busisitiriza era nze Shalom nebazo muna Uganda abantu at large the whereby mbadde si from your music but I've been getting shows up country. No, tubuza ne Latin alagawa. My people in Gulu, my people in Panyamulu, my people in Obongi, Pararo, Nimle, Ruwalira, Obongi, Moyo, Kitugum, Koboko. You know, I love you so much and thank you for being there for me in times where I needed you. My people at large nababadde musite nga bampa show. Namwe ababadde temumpa show mwebale butazimpa. Kati mbalinze mu inbox. Mbalinze nino limbo lutrending nga mujja kujja mulimba temwagala. Naye mugenda kuwulira kye bayita. Bagenda wulira akaliro. Kano si kaliro lunyata. Lwenyinyi olwocha. Lunyata. Ekisooka siyimbira malusu. Toyimbira mafuta. Sichayimbira mafuta. Sichayimbira malusu. Njagala muwulirize bulungi sagala mu nsonyiwe. Sagala mu nsonyiwe. Bamba coaching bubi. Bulati tojjukira twalwa akubira manya gange nza akutwalako kweno beach. Jango nkwatemu. Ngogendo nnonyo latina mu amanya ganga kukwatemu. Owa ayimuleke. Wa ayimuleke. Netaaga sente jangu nga byoyogera byonna olina sente. Kobe presenter, kobe video day, kobe buli kimu ng'olina kyonnetaaza kyakukwata kazindaalo. Siri kyaliwa oleta sente. Sina kyenfunye basajja mwagala nve mundomo nga sina kyenina mwagala nfe. Mubeera mukunsekerera busekerezi ndowooza bwe munsanga abamu museka. Baagala nga bagamba Latinum ekyamutabula drugs. Drugs. Yavaako. Olaba n'abantu that is the media abakitandika era. Media ngekitandika Latinamu drugs biki because my influence was into the teens. By the over. Wala kyebayogera ensala ewajjiraawo. Ne bansalako. Mwalimu akajalo abembi abali kwaliko gwe. Nabeerawo fifa mayika sijja kulimba nga muwambye abavubuka. Waliwo ebirowoozo nti waliwo kye bakola bayiseewo oli omulala bakukakanye. Kyekituufu. That's the shit they did to me. That's the shit they did to me. And from since then, I've never met that guy. I've never met Fik. I've never met him one-on-one. Yeah. But I treated him good even the time I first saw him, you know. I don't think so. Wabash Ashirimu, well and good, you know. But I think for the media, it's your chikola. If you had that, it's your chikola. Yeah. Never creating a stories, never creating a this, never creating a this. Latina mbamu gobye munju, Latina makoze bwati nga
basala value yange ogende ng'okkirira ddala kati nga banna ab'amawulire kyatuuka ne kibasokkako nga they couldn't put me down nga just bassa akatale batta akatale mu music company like company at large kyaswafuna booking eza corporate biki zafuna nga otajja kukola muyaga anda n'obutajja mutamiivu ne balyoka bapushinga abayimbi bwekyo kyenkugambye nti waliwo obubinja obuli mu wano mu ggwanga nga bo bugamba ono muyimbi alina okululinga naye ndi wano okubagamba basebo ne banyabo n'akabinja kammwe nga bwe muli 11 obamanyi n'eŋŋamba muli 11 be basalawo ani atayitawo muli 11 nenjagala okubagamba ono si latinamo nokobodela nze ndi kobodela kati nasizaako obupya. Man, I'm going to fuck everything for you if you try to fuck anything for me this time. I swear. Bwemwe mwabamanyi musobola okuleetinga story nti ndi mutamiivu nti oba nyenjaga nti oba biki. I don't give a fuck. But this time, buli omu abeere muleni ye mubeere muleni yammwe nange mbeere muleni yange. Sijja batambala temuntambala nga bwe muli 11 abemanyi nga bwe muli 11 nga mwe mulowooza mutegerera industry mumanyi ani alina okufuna hit mumanyi alina okuwummula mugamba ono akubye nnyo awummulemu mumanyi alina okufuna loss gwe naye nze oluyimba lwange olwo social media handles zo abakwagala oluyimba lwange olwo liri puzzle yali tasobola kumpa luyimba olwo ebyaddala naye twamiitinga nange yali surprise okitegeera liri puzzle y'omuntu eyampa oluyimba olwo out of the blue like teyansaba ssente teyansaba ssente lunaera nesente zaali ku studio esente zaali ku studio ezimu lunabe oledi yali abanjayo ku secret n'agamba mubanjayo kangende nzikuseemu netukola project olwolimba twalukolera essaawa emu nga luwedde netuvaawo netulukubiramu gravity yawuliramu natugambirawo eno suwa mugite okitegeera naye lunabe alina ekintu kyeyankolere sigamba nti lunabe yali kyali wange nnyo nti blood naye omukwano omutono ogwo gwe twalina yandaga nti atasobola okunkolera ekintu ekinene bano bakyali bange bensuubiramba abantu sirya bbanga lyomaze na muntu but the impact they have on your life era ye musajja y'omu eyaplaninga video shoot netugenda netuyiya mba ndi awo nve wakana ngamba nfunye nti akatanda nfunye akafalisa ebiwala nabifunye ddagwe latinamuweesirikire byebigambo byebyo byayogera latinamuweesirikire bano bayina tugenda kuba kimafiya netukola oluyimba wa secret eye oluyimba netulushutinga ka video kaffe akekinaku kuba ffe tuli basajja banakushalo sina sente zaggwawo zonna zenali nakola zaggwawo sente zaggwawo abantu bazirya neziggwawo twakola ka video kaffe netukassa ku YouTube ayi oluyimba secret ye yalukola ayi by Lily Puzzle ne Latina ayi atrendinga namba 16 ku YouTube ayi ayina emitwalo kati 8 ku YouTube ayi hit song gwosobola okugaana okukkiriza oba nokkiriza kiva gy'oli kiriko gwenze nkikutadde mu ngalo naye it is a hit song right now, it's the trending song gwosobola owandika mu comment olulolaba olutrending kitegeera musobola okumfollowinga abanjagala bannayuganda abamisinga nga you like my music musobola okumfollowinga buli wamu nkozesa Latinum Lat buli wamu Latinum Lat mumpe love. I just need love. I don't need anything from you guys. Ate siwulira busungu gye muli wabula mbuwulira ku media abateeka ekifaananyi kye abapaintinga mu maaso nti I'm like this, you know.
But what I can say, I need love. Love me again, and thank you for showing me the love you're showing me right now. Abantu bange ab'embalala nimbakunda munonga. Abe Kampala namwe mbagala nnyo. Bino ebintu by'okugamba nti onava embalala onava Kampala mubiveeko. Mwenga mujja ne muzina abakazi baffe ab'embalala. Twali tuyombyeyo mmwe bagayi. Muzinyezinya abaana baffe mubagyeemu buliidi zammwe. Muli wano gwe ebyo ebintu bya language mubiggyeko. We are all Ugandans and I love you at large. Let's stay at peace. May God bless you. And thank you, Sharon, for hosting me. It has been a pleasure. Thank you, my guys. Tuwadde ku Sham 256 ne Latinum Lati. Sham 256 tuleeta ebyo by'otasuubira ate ng'obyetaaga. Bituleta mbaje kutusibwako Solange Women's Club abakyala oluzwaga muri mu Painful Cramps ng'oli mu nsonga funa Solange Women's Club ali mu supermarket ne dog shops zonna eziri mu ggwanga gwali ebweru genda mu dduka n'otu y'abanna Uganda ogule Solange Women's Club nakujukiza Victoria University gwagala okuma match intake egenda mu maaso Binance online courses oli bweru wagenda nga kadama ku mawongo ya degree yo genda Victoria University obenga wewandiisa mbaje kutache senda ku Division Second Tuwe Kisoga omwanya ngamaze P7 genda ewandiise abenga asoma sibe bulungi mweraba.